Abalabirizi mu Kanisa ya Uganda abawerera ddala bataano be balindiridde okuwummula mu ntandikwa y'omwaka guno ogukubye kkoodi. Bano kuliko Right Reverend Wilberforce Kityo Luwalira, omulabirizi w'e Namirembe, Right Reverend William Ssebaggala ow'e Mukono, Right Reverend Eldad Nsubuga ow'e Luweero, Right Reverend Nasak owa North Karamoja, nga kw'otadde Right Reverend Cranmer Mugisha ow'e Muhabura mu Kigezi. Era ndowooza si kya nkiso okulaba nti gano ge mazaalibwa ga Mukama waffe ge tusembyeyo okujaguliza awamu wano. Mu kusaba kwa Christmas abalabirizi bano basiibudde Abakulisitaayo be bamaze emyaka egiwerako nga basumba, ng'asinziira ku lutikko ya St. Paul e Namirembe. Omulabirizi Wilberforce Kityo Luwalira yategeezezza Abakulisitaayo nti eno ye Christmas ye esembyeyo okukulemberamu okusaba ng'asinziira mu ntebe ennene ey'omulabirizi. Ffe twebazizza nnyo Katonda okuweerereza amu nammwe ebbanga lya myaka 13 era kaakano nga twolekera okuggweerayo ate tugende mu kuwummula luvannyuma lw'okweza emyaka 65 egiriwera nga 8 Desemba 2023. Era ndowooza si kya nkiso okulaba nti gano ge mazaalibwa ga Mukama waffe ge tusembyeyo okujaguliza awamu wano nga omulabirizi w'e Namirembe. N'olwekyo nze ne maama n'abaana baffe mwebale nnyo, mwebalire ddala olw'okutukkiriza okuweerereza amu nammwe, era tukkiriza nti ekiseera ekisigaddeyo nakyo Mukama anaakituyisaamu bulungi. Bw'atyo yasiibudde nga kw'otadde n'okubeebaza okumuwa omwagaanya okuweereza mu kifo kino kyagenda okunnyuka nga 8 omwezi ogwa Desemba omwaka ogujja ogwa 2023. Siyinza kwerabira okubeebaza olwa Namirembe FM, Katonda nga atubeera okukozesa omukutu ogwo okutuusa obuweereza bwe eri abantu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala olw'okugiwagira. Twebaza nnyo mwenna olw'okuzimba Mission House era nga tugenda mu maaso n'okulaba ng'emalirizibwa. Nebaza nnyo mwenna olw'okuwagira abamaama ba Mothers Union okuzimba Mothers Union building era mwongere okuwagira emirimu egyo. Era twongera okwebaza olw'okutandika okuzimba Abawereza House era nayo mmanyi nti munaagenda mu maaso n'okugiwagira. Era n'emirimu emirala gyonna egikolebwa nga ekyankwanzi ku Diocesan Ranch namba 2 ate Namugongo Diocesan Farm ate era n'emirimu egyo gye mutandise esempya Erwami Katikamu ne Masuulita olw'okulima emmwanyi era n'ebitooke. Kitwetagisa okukola ennyo olw'okusobola okuyimirizaawo ekkanisa era ne mu ngeri eyo okutaasa ettaka lye tukyalina era n'okulaba tetusiima Katonda eyalituwa kubanga bwe litabaako kikolerwako naye atwewuunya ate ne tukaaba amaziga mangi nga litwaliddwa. Kyokka tetugamba nti mmwe abalitwala mumale gatwala. Tukkiriza mu Uganda nti eri abalina ettaka era Katonda yeebazibwe era nabo tebateekwa kujoogebwa era tuteekwa okukozesa ettaka eryo Katonda atuwe omukisa. Asuubiza okuwa omukisa emirimu egy'emikono gyaffe. Omulabirizi omulala eyasiibudde ye Right Reverend William Ssebaggala ow'e Mukono, ngono naye yasinzidde mu kusaba kwa Christmas ku lutikko y'abatukuvu Filipo n'Endereya ne yeetondera Abakulisitaayo bonna bayinza okuba nga yalinnya kagere mu buweereza bwe, n'abategeeza nti yalina kigendererwa kibalumya okuggyako okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe ng'omuweereza wa Katonda. Njagala okubasaba tewabeerawo ekisubye oba kunze oba ku mukyala wange oba ku baana baffe bannange kusonyiwe, kubanga tuweerezaga tuli bantu tugezaako okukola ekisingako okubeera ekirungi naye oluusi weesanga ng'okoze ebitali birungi. So mutusonyiwe oba ebitatuuse, naye ate ebituuse ffe twebaza mmwe kubanga mwe mubadde awamu naffe mutuwaniridde mutusitudde. Badde tunuulira nti ng'agabana nammwe olunaku lwa leero ebigambo bino ebya Krismasi
ate oboolyawo Krismasi yange esenjeeyo okubeera nammwe ng'omulabirizi w'Emukono. Oboolyawo efuna omukisa omulala n'enkomawo n'ennyumirano ku lwa Ssekukulu okwo kulibeeranga agamba nti nno omulabirizi waffe yakola ki? Eyawummula. N'olwensonga eyo mu bbanga lino erisigaddeyo, sabbiiti zino ezisigaddeyo, nga mmaliriza olugendo lwange olw'emyaka 40 lwemaze nga mpeereza Mukama, kubanga obuweereza buno nabuyingiramu mu mwaka gwa 82 okutuuka olwaleero gy'emyaka 42. Omulabirizi Ssebaggala yagenze okwogera bino nga yatandika dde okusiibula abakulisitaayo mu busaabadinkoni n'obusumba obw'enjawulo obusangibwa mu disitulikiti ezikola obulabirizi buno okuli Mukono, Buyikwe, Kayunga ne Buguma. Ono mu butongole waakunnyukanga ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokubiri omwaka ogujja ng'anaaba awezezza emyaka 12 egy'obuweereza ng'omulabirizi, so ng'ate egy'obwawule yakasiba 40 bweddu. Katonda olw'emyaka gino 12 gye tumaze ne mukyala wange Tezra nga tuweerezanga abalabirizi b'obulabirizi buno. Njagala okubeebaza ennyo abakulisitaayo b'Emukono, mutukoze bulungi kubanga mufuulidde obuweereza bwaffe okubeera obwangu. Emyaka 12 gye tuyiseemu mubaddemu ups and downs nyingi n'ebisoomooza bingi. Njagala okubategeeza kyetubiwulidde ng'ebisoomooza ate ebisinga obungi tubadde tubirabanga omukisa. Mukama yeebazibwe. Mubaddewo ku lwaffe, muyimiridde naffe, mutusabidde, mutuwaniridde, naye okusinga byonna kyetuba tugamba nti nyiiziza byonna olwa Kristo atuwadde amaanyi. Abooluganda nga bumulidde mu bubaka tuyita mu kaseera akazibu mu bigambo by'obufuzi nawulidde abapozitioni nga bawanjaga bananga batufe bate, mu bigambo byenfuna bizinesi zifuuse ezibu ddala, mu bigambo bya security muwulidde obuzibu bw'amaanyi. Neewuunya nti bwe tutuuka mu biseera bya Ssekukulu wabeerawo okusoomooza okw'amaanyi nnyo, naye olunaku luno teruliko kwe kutuzzaamu amaanyi. Omulabirizi Eldad Nsubuga naye ateekateeka kukwasa anaamusikira obuyinza, anti kyategeerekese nga wakuwaayo ofiisi nga 2 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2023. Omulabirizi Nsubuga obuweereza buno yabutandika mu mwaka gwa 2015 nga kino kitegeeza nti abumazeeko ebbanga lya myaka 8 gyokka, okwawukanako ne banne abakutte emyaka 10 n'omusobyo. Ate omulabirizi w'e Karamoja ey'amambuka James Nasaka bwe twogerera bino yandibanga woofiisi yagifulumye dda, anti olunaku lw'enkya nga 27 Desemba omwaka 2022 lwe lutongole lwalina okuwummulirako emirimu egy'obulabirizi olwo omulala atandikire waakomye. Ono ekifo eky'obulabirizi akikulunguddeko emyaka 15 okuva mu mwaka gwa 2007 lwe yatuuzibwa. Omulazi w'obulabirizi bw'e Muhabura obusangibwa mu disitulikiti y'e Kisoro, Cranmer Mugisha, yadde nga emyaka gibadde gikyali ku ludda lwe, yalaalikadde abakulisitaayo mu bulabirizi buno nti ayagala kuwummula mangu, newankubadde ng'omwaka omutuufu gwabadde alina okuwummulirako gwa 2024. Wadde nga byonna waggulu byogeddwa era nga n'abalabirizi abeesunga okuwummula basiibudde dda, zo enteekateeka ez'okubafunira abasika baabwe zikyali mu kigoye weezinge, wadde nga mulimu abatakyasussa mwezi ng'ebbanga lyabwe terinnagwako. Okulonda abalabirizi abajja buvunaanyizibwa bwa lukiiko lwa bulabirizi bwonna okwetooloola eggwanga kiyite House of Bishops, ekulemberwa Ssaabalabirizi w'Ekkanisa ya Uganda nga mukadde kano ye Stephen Kazimba Mugalo. Newankubadde ng'emirundi egiyise okulonda kubadde kukolebwa nga wakyabulayo ebbanga okuwa omwagaanya omulabirizi alondeddwa okweteekateeka wamu n'oyo asiibula okumaliriza emirimu gye. Ku mulundi guno wabaddewo okukandaalirira.